Hiddewo ekitabo. Byama biba bingi. Mpozi abambuuza banaika mbategeeze. Seddina kulya mmere. Dina. Abatebo bagenda kulya emmere n'ab'emitwalo 10 bagenda kulya emmere. It's a dinner party. Okuyimba kwonna gye bali bulungi nnyo ba munene ate bajja n'omukyala ate keeke ye mugimanyi bwewooma. Kati ate Jose ba Ediawe, Pastor Bugembe, Irina Matovu, Geoffrey Taya, da King Sapa, da Inkugambani. Wana nono la Mary ya Nambala kati nola kuva uwo bulijjo yo. Guest list y'abayimbi yo nene nnyo. Chobola ndine mukalango sabateeka mu kati nkole nti anteke mwani ndikani president mbakolere olugambo. Nabagamba wayaga kubeera connected ku bagagga beera ewali abagagga olunaku luli abagagga baseeguya bonna bagenda kubaawo so ojja kudda weefeebye ojja sigala mu bwavu. Kati mbatumidde nnyo ate mwenna abataddemu ssente kati omukyala ono nkutumidde nnyo omukyala bita Prudence awa Bella Wine. Oyo no yatadde ssente mu Bride and Groom. Ekigambo ekyo kyogedde butuufu. Bride si Bride. Mu nsonyi wenze munnange ebyafaayo byange mu kitabo nabitadde ffe baddwala si eggomba twasomanga mu Luganda. Kica wange Lukwago okutumidde yasomanga geography. Najja kati ngenda basomesa ensi nga bw'etambula. Omwezi mu Luganda twenga tubitegeera bulungi obuzibu bwajjira mu PLE. To Luganda kati luliwo. Mwaka oyo. Abaana bava bannange. Era nkutumidde nnyo Monica Kibita musomesa wange Makerere University yagamba omwana oluzungu lumukalubira anasobola amawulire nga naye afuba nnyo ansomese. Kati ate nenkutumira nnyo w'ekitiibwa Robert Kabushenga eri akulira kampuni eno era nga yasikirwa ow'ekitiibwa ennyo Doni Wanyama atukulembera obulungi. Robert Kabushenga simanyi kyenyinza kukolera mukulu oyo nti yagamba Monica Kibita bwe yajja wano ng'atukyaliddeko yali ku boodi ya Vision Group n'agamba abe nnono gw'ogambye nti yali tamanyi luzungu y'omu ku ba superstars aba wano bakola amawulire. Monica ne yeewuunya nnyo naye Kabushenga nzikiririzaamu nnyo n'ansindika America n'enfuka wa tabbu kati ndi global superstar. Tandikirewa tutandikire ew'omu ku abagagga baffe abagagga b'e Kampala abaali basaasanya ssente era nga yali yatubulako ne mu musitala omugambo omuwanvu n'omumpi Brian White. Era tumidde nnyo omukulu Kirumira. Kakati omanyi Bakirumira baba bagagga nnyo simanyi lwaki amannya ago. Ono nanti naye Kirumira. Nzale ntuma omwana Kirumira kubanga. Bantu b'Emityana baba bakoze ate nga baba bagagga. Butebi ono taata wa Zaake ekitiibwa ennyo Freeman Kiyimba. Bonna bamasaka. Kakati sorry Mityana. W'Emityana lwakuba ayamba nnyo ab'e Masaka Freeman. Naye nga nagenda Mityana okumala omwaka naye nga siri. Natakuyamba. Gawalanga bo. Bane waliwo omuntu gwentera okulaba atulabe nnyo gwe tutafaako kutumira wadde. Bishop Matthias Sekamanya Emeritus Lugazi Diocese bannange weebale nnyo kutulaba munnange. Kati obadde oga Brian White omugagga yasasanya ssente wano e Kampala n'akola erinnya n'amanyika bannange naye kati buno obudde abadde atubuzeeko nnyo ebigambo bingi nga byogerwa nti yagwa yalwala. Kati kambabuulire omukulu ono tayinza kwavuwala. Ensonga esookera ddala waliwo emmotoka bbiri katugambe emmotoka gye sigenda okwogera naye zino Toyota eza bulijjo k'otambuliramu n'owulira nkalinganga akasejjera ne wabeerawo ne Benz mmotoka nga bw'ozimanyi Benz n'ekitiibwa kyayo. Emmotoka ezo bwe zikaddiwa ebbiri ne bw'okola otya Benz nga esinza okukaddiwa tebagitema sigiri era basooka kali eno nga bwe bagisuza buli lunaku tebanka esalu kyanga nkoko ya mutamivu. Omugagga bw'agaggawala eggwanga lyonna ne bwe lyavuwala tasobola kwavuwala nga ggwe kubanga ne batwava mu COVID bantu baali baavuwadde naye nga Sudiru akyali mugagga naye ng'ate yasse mu ssente naye ng'akyaliyo kati wangi wali abagagga ba jackpot abagamba kuba jackpot najja n'amasa ssente byum ne ziggwawo.
anti kakati ono brand one tugembadde njogerako si wa jackpot kati ya jackpot we nabategeera nabo nja boogera kubanga nze line ngoba sululu moja kituufu ekyo omukulu oyo yagambye atya yabagambye batuwe ngeji yabagambye muwulire muleke kuddamu kumusala kigambo banenze nga siri mulwadde zinga ndi mukweyagala bweyagazi bannaye saagala muntu agamba nti ndi mulwadde nze ndi mulamu tayimu yange egenda kujja nzija saa kunteeka mu bintu byammwe bya gundi bannaye saagala nze nakowa midiya saagala bane saa muwanise bantu bange emitima nze ndi mulamu siina buzibu bwonna yadde n'akatono so njagala mubeereyo eyo nga mukimanyi nti ndi musajja mulamu sina problemu ndi okay just I'm out here in the jungle enjoying myself siina buzibu kuba enkuba ekedde kutonnya mpitirivu naye kati akasana kavuddeyo gye ndi akasana kavuddeyo naye nga nsuubira mwena muli stede ekyo kyenjagadde obagamba bannayuganda omani oba oliwe watuufu tuwe ku kalokeshoni kapii just katini we katukunoonyeeko kubanga asewako wa mawulire era kukayogedde okumubika kubadde kususse ate n'ogamba omuntu bwe yaggwamu ate n'omubika kiri ekyokubika manya ekyokuggwamu kyagambye sijja kyogerako sijja kwewozaako nti nkyalina ssente ng'ate nnyina omanyi alina tayogera nnyo pozze era happy belated birthday Daniela Atim naye nga tagifaanana emyaka egyo emeka emyaka 4 antu akula bulungi oba nasembadde okuweza emyaka 4 ogisukka oba ogenda wansi kati waliwo ebintu ebyangu ennyo ewatuufu yewa kubanga bwe mba nkuza emyaka 25 mu mawulire bwe mba nina myaka 4 gyokka kati olwo nagatandika nina emyaka 15 oba wano vision group ekozesa ba under age ate nga jjukira nave Makerere nga nsomye ne mmalako amawulire kati awo gatta kwata kalikireeta oba ya scientific ogatte nyongedde okwaga tukasera kajja maaso ogenda otunnyonnyola emyaka tugifunye olwali tutwala kuddamu kati kubuuza anti kati saagala kulimba bantu bazze mukolo gwange batuuse bagenyi batudde awo buli omu ali ku tebo ye eriko n'erinnya ono Godfrey Kirumira ono mwami Muzaŋŋanda ohajannabyalo zino za maama Fiina ono Miss Kigundu Dr. Lawrence Muganga ono Dr. Kimbowa kozi Dr. Kimbowa kojja wano watutuuse manya g'abantu saagala gatabula omuntu kutuula ku tebo kojja afuuse dokita kati ayi wabula nange kinsuseeko ono kojja kitonsa oloki n'abantu abalala mitwalo 10 namwe mugenda kuba ali mu bitiibwa byammwe Dr. Kamoga ndaate olyoso nayogera Kamoga nsoma PhD alina masters eggulo ku PID Commercial Court wano Kampala omusango gwa Kamoga ogwo kooti yabitaddeko envumbo negamba nti mubaddemu ebufere bungi nga bamunyigiriza ne bamuteesa ku kisenge Kamoga oyo Muhammad wa Kamoga smart so essanyu lyamususseeko nnyo si owakazigo owengabi kasaidi kazigo emisango gye gy'ettaka buvunaanibwa negamba nti bazudde obufere bw'abali abamuvunaana bali bagasuula linnya lye ne ba kooti neeteekako nga bwagenda okirumira tuli basanyufu nnyo ku lunaku olwaleero 18 ogw'omukaaga 2025 kooti esazeewo emisango gyonna egyayinza njigulwako emijweteke kooti egiyimiriza ekijjidde okuteekawo okusaba kwange saba kooti egiyimirize kubanga jaggulawo mumutima omukyamu emisango egyo gyali jaggwadde mu 2018 naye abaffe ne bakozesa omukisa okwagala kukozesa kooti ensobi ate okugiddamu ate nga jaggwadda tunasaba kooti egiyimirize kubanga baali bagendera kunoonya linnya awo bonna abadde balina okunoonya linnya kaseera bagenda kunsasulira sente zetwonoonye
siolonye nnyo yaffe abalisiga ebisooto batongako ebikyamu naye kati kkooti esazeewo nolagina gyemirire. Misango ki gino gyogerwako? Misango gino gyagubadde 2018 egya Bujingu Andrew Nganda akolagana n'abafere ne badde bagezaako okunzigulako emipya naye nga twamaliridde twasenga konsenti gituukiriza mu 2018 so bakomye mu 2025 twakomyewo ensonga zizimu ezaggwedda. Tunyonyera ku misango egyo gibadde gyakuggulwako era nga n'omulamuzi ensala ye oba oda ye egamba etya? Ensala y'omulamuzi Damali Lwanga yayimiriza emisango gye gyanzigulwako. Twali twagula omusango mu 2014 tumanyi tukonsentinga mu 2018 tulowooza tubiwedde buli omu n'akwatagage naye kyatuwunyisa naffe kuba nti ate mu 2025 basitula engundi bakomyewo emisango ate egyaggwedda. So tutegeddegeza omulamuzi nti bano tebali mu kukola kya bulyaza amaanya bagenda kulondera linnya abakomyawo ensonga ezaggwedda. Okay. Bannange nabagambye eggulo Hajjati Kulu na Bunyasi. Dokita. Eryamuzaata yalizizzaako. Atundanga omutwala tugenda mutwala tutyangazizaako eri. Eryo erinnya Kulu. Era kyetufuba ennyo okwekuulako ne ssekwekuula erinnya ery'omukulu eryo. Ate ne tuwa Kulusuumu amagezi. Kulu no bw'otufuna omusajja tetugattako linnya lya musajja. Direke. Naye bana nere erinnya amanyi kyeyitegeeza gumiisiriza leke. Beera ng'ogumiikiriza naye maama badde agumiikiriza ekisuse n'agamba ekimala kimala gumiikiriza. Kati sitoli gye twakoze eggulo sirabanga kintu kiri bannaye ba comment section ba in-laws munnange nga mulina zi comment n'osoma comment ziri ofa nga basabulaani kubonna gumi asikusabula naye balina observations mu butuufu nga nnyingi esooka yalugoye. So kati nafuusenga muko waliwo omuko omukulu ate wonna tukyaveetinga ati gwe mukaddako nze mpase Kulusuumu wabula nvaako ate eggulire eri linnyumidde liri emabegako katono ekifaananyi ekyo nkwebaza nnyo yakimpa n'omukolo ogwo eyagumpa nkwebale gwali bwakyama nagamba seegwe ate tobadde ku mukolo ate Kulusuumu ayingizaawo embooko y'omusajja erina amaaso era bamusabye tafuna omusajja omunene kuluna afuneyo omusajja small size slender small size kati nga bw'olaba agintale ate nga eyayomba ennyo goli munene tuzali sose tetwala ensonga za Haji oli Haji mutonze nabanga omuto ku Kulusuumu agintale kale muto mundabika emyaka yinza okamuku naye ndaba bw'anaaba ne Dokita Kulusuumu bajja gamba nze mwagaliza ntale era bannaye kyogamba mwayinza okubyanga yamugaanako Hajati nkwegayiridde kubanga munnange ate abakubira nze bankubira nze mbu banoonya Kulusuumu tebalina nnamba ya Kulusuumu kati nzaani wa Kulusuumu mukoddomi naye Kulusuumu alimuki kyonna Mukama kyeyamuwa naffe baatuweeko atugabanizeeko waliwo abana abakyala abalimu badde ngamba balimu ebyama naye abalimu ekyo gwekitegeeramu kibenjogera noonya engeri enkyetamu naye nyinza nange kinnemye okutegeera kinnemye naye kati just katugendera awo nga bw'olaba Hadija Namyalo nagenzedde mukyalirako ku ofiisi ye eggulo kakati abantu kye batamanyi Hajjati ono nalaba Hajjati dda nga ntandika mawulire ng'akyasoma ku yunivasite Makerere oyo ebintu byayogera ennaku zino tubadde twejjukanyaamu awo abamawulire abaluddemu naddala mu entertainment bajjukira Hajjati ono nze namwekanga agenze mu byabufuzi ningamba owaaye gy'oli kati era nga waliwo Michael Amoni Richard n'abalala abatonotono ndowooza mu entertainment abalimu manyi kati bizze buzi YouTubers TikTokers n'ebirala abenji ne TV nezeyongera obungi eŋŋambo but then wabangawo Kasalabecca Hajjati oyo bw'oba omanye ebitontome bya Father FX Mbaziira byawandiikanga mu bukedde edda omukyalo ono akuba 360 ng'olaba oyo naye yawandiikako ebitontome kyekyo ky'olabye so oyo natambuzaako ebigere mu Kampala n'omukyalo oyo nga mulamaga webiteera ate nava Makerere mu 10 kwegamba nga tuli mmere ya 10 amanyiye Makerere ojjukirawo naddayo maama nga bakisaanyaawo oli agala kubuyaayo era mmere 10
bazimbye restaurant ez'amaanyi Dream Restaurant Harriet Nambiru nkutumidde nnyo naye so twejjukanyizaamu obubozi bwaffe n'ono omuntu kagamba luli yali talina hipsi kati ayina naye abakyala bayaziwa kankulawa yamanyi era akola 360 what kyogamba we waawo akaboozi kaffe kagenze bwe kati akaki emboozi alizaaliwo ez'eggaali kati eggaali ng'evugira 100 eza piki nga tezinnajja bulungi naye ng'akuvugira 5 oba 10 ekirungi Kampala jamu teyaliimu kati obuzibu nga lwano ng'ekivulu kiwedde ekiro abantu bangi boda teziriwo nnyo takisi ne mugirwanira kagamba abantu gye baba bavudde munnange yono nno yayambalanga engoye z'empanvu ennyo tomulaba amba mukulu sebuye nalimu ati walinga nkyali sexe jjukira dda nali katono saabera nga munene kati ebisingawo tubisange ku lunaku za mwezi mmeka kifo ki nga 10 passport imagine hotel ya misa akisemakula awo olugambo nzijayo omukoomu ne mugayimirirawo hajati ne mutandika bakubire 360 nkunyonyo kyekyo kyennyini kati ne mutandikako ojjukirawo nga tupandika n'obuyimba nga tyawo nga tusiga babo ba desire tuwandika obuyimba nga nabo tubutwala ne tubulengeza nabo mba ediyawe nga twaba twagala kufuna ssente asokaddemu ku 360 ajati ndeka ajati yali muntu omuyiiya obwongo bwange bukola innovative nga tawumbula gansula Mary Stewart nga tutambula okuvaawo ng'olwo tetulina nnyo ssente tutambula okuva e Makerere paka ku awo Kampala Road waliwo akifo ke twatuulanga ku tavani yali tavani mu bufo bw'ennaku ezo waliwo Blue Africa Crested Towers waliwo Sabrina's Pub waliko Bombo Road kati nga tuuka olumu nga tetulina ssente za kulya mmere kati bano baba tebalina ssente gambagamba kalango kali akange nga ninga omusokolemu ebyenda nga ndabika kati nze nga engeri gye nnali nfunye obuntu bw'opportunities bungi nga nze mbamu n'akasente nga mbagamba naye kati nze nafunyeyo mujje kati tulye lanci tulyako awo ku Sabrina's Pub nga funangamu ng'ombole omwana ow'obuwala bw'abeera lwakubanga engeri gy'ayogera ennyo abantu balowooza mwangu nnyo naye nga mu kalubo awo wenjagalira ddala kati ati bwe balaba ayogera bino nayogera ebyalava kati oyo baki naye ono nga balumba abawalevu naye kasita abasajja bankwananga ssente mwaziryanga nga bakwata amataayi pulezidenti olugambo lutuwe hajjati alusumuludde edda olumu yaba aluggusa baba tukwata amataayi abamu bamanyikiddwa kati ebintu byafuuka baserebu balamba kati nze ntandika embugundo nga mbagambuzi sirabanga na ku ssente zammwe mugende muwoze emisango gyammwe kyemunsindikira basajja so bwekyo we twali nga for quite a long time awo nga tetunnajoini ne tujjaawo nengenda nenjija nga mwenaremu nga nkubayo obweyo eyo obwebutyo ng'olumu tuvaawe Makerere tutambuzawo nno Kagere seyogera bampanyisiza abasajja bamu abamanyi luvale yali yampasanze nga sejja abasajja siri ojuga nga mungamba ono omwana wa ajati ebisigadde ebinaaba byaluli kale ayogedde nti nga afuna akasente abasajja ate ne baddira ffe ne bayombesa hajati oyo yalinamu kafiga kaako ekiwala ekito kati munnange abasajja nga bw'omanyira abasajja nga bw'obimanyi nga bamuwa akasente naye hajati oyo mukalubo kati ffe nga ffe tweriira akasente kattu ng'abakulu kati ffe nga ffe tusasula ate nga balowooza ffe abali mu kintu ekyo musajja wattu mu budde obwo nali nkyalina vagini nze bwakuba munjogerera nti nkyangolera mu seminario bwakuba munjogerera nti mu seminario bangoba lwa nsonga ezo naye nze ensonga ezo navaayo ndi ku Muzuuli nenve Makerere ndi ku Muzuuli wano mu Bukedde bwe bityo ate nayonooneka bakuwa essanyu abula saagala nakuntwala leka sokoleke wali kuva ku yunivasite ng'oli oti kati oyagala kugusa ki wekuuma nnyo Hadija nkutumidde oyo omuntu w'abantu nnyo bannaye omukunzi oyo nnyo n'abamuzukulu omuzzukulu omukulu mu ggwanga kakati bannange omukulu bakiddaawo aleese emyeyubulo mu kwogerera emikolo
ne mukwano gwange kutumidde nnyo Augustine Sebuuma abeera eringa Mayange Wawalukaga omwami omunene oyo akola wali mu Kisenyi tasondooza ndaba yasaana okufuuyibwa ate kaakati oyo gw'olaba azze addugala nga oba ŋŋamba eki ak'ettaano mwakalabako omwami oyo waliwo edda akapapula ka ssente ak'ettaano naye nga bannayo banaki kaba kaddugala n'akoolukumi k'ennaku zino simanyi kizibu okusangako emitwalo 5 nga kaddugala ng'akoolukumi bagenda obutuusa nga babukunjubudde kunjubudde kati ayita ennaku zino abantu ne bajja naye abasinga okuddugala be bajja simanyi lwaki kati yagamba abanoonya mujje oyo n'anoonya omulaba nga mwana muto naye mutuufu n'emyaka 2 mugumu kati oyo n'anoonya n'agamba abakyala abanoonya mujje abakyala mwamira pini era waliwo yamulonda tusinga abasajja ate ffe twamira gupini ogunene kuba omusajja omusangira ddala aye bana erekangene kanemegenda omusajja nga buli kimu ayina naye nasigala nga akola atya nga empiso ya collect ogimanyi ebitambala bya collect bino gye batungisa tamba bya wuzi empisa ennene eringa gye bafumita ente nga bagijjanjaba empisa ente zaalaba tebagikuba mpiso nga mpola nga muntu bagikuba be bati bagiyingiza eddembe ly'ebisolo lisiibweko so empiso za collect be basajja tebeesigamwa kituufu ogyesigamya ng'ekutungula kati omukyalo oyo gwe tulabye omulala oyo naye n'amuyita najja naga njagala otuleko wali ne ku bagole n'atuulawokko bye bayita nti olituulako kko n'abalangira abantu abo bajjayo baba banaku era omuvubuka oli bamusondera ssente oli gwosoose okulaba bamusondera ssente student oyo gwolaba naye yavaawo ng'ekikapu kirikiriya ekikofiira kikyali ku mutwe yakiteeka yasooka n'afuuwa bakiddawo ndoza nga musika eriyo ate bakiddawo naye n'azironda ayina anaayongerwangako bwamala anti nadda ku mukyalo oli kwegamba yabifuna byonna anyway nkwebaza nnyo omukulu bamuyita bano abanteekamu juice ssente mu kivulu kyange zikusooka owa Roseford n'agenda ne bamuwa buli kimu ekyetaga n'amugamba agenda mumuweerera so innovation bakiddawo gyakoze nungi identifying omuntu abantu abasinga kati nga boolaba Juliet Zawedde Mama Fina n'abalala be bayamba bamala balaba mu ngeri ng'eyo kati ate geno kanjagala gena Mama Fina nyambe ne waliwo bwe babalaba ne balabira ddala ng'ono ati random nga si mwetegekere nti ddala tali bulungi yeetaaga kuyamba naye gwe bw'ojja oyinza okwesigako ku gerenge n'oddugala naye nga ate wali bakirabe so kati tulabe omukulu ono bwe bayambye nga nnyonnyola obuwoovu n'obuddo bw'abadde aliwo obubi yazze ne bazadde be amanyi agange nze Mukama Dennis obeerawo kabaale maguluka Kalungu district era ndi muyizi ku Kisaana SS kyakumeka nsoma senior ya 4 bwe batwala babayita abanoonya nojja kati wali onoonya ki ebyaddala bayita abanoonya nekkirizamu mutima gwange mbutuufu alinoonya ebintu bibiri alinoonya omukisa ne fees kubanga mba njagala okuyambako mukadde wange ku bintu ebimu nga pocket money n'ebirala ebyetaagisa sijja musaba saati sijja musaba mpale kuba emyaka gye ndiko nange nsobola okweyiya giri emeka nina emyaka 21 oli mukyakumeka ndi mu senior ya 4 okusoma nalwawo tandika kyekimu ekyakyewa mama wange anzaala mama ono n'akola ki n'antwala n'andabirira okutandikirawo we nali ono maama mutuufu muto maama yakuzaala ki ono maama yani amanya boni ewaabwe ye Namulezu Molini ate taata ina Kibinge Angela kati maama ono ye mukulu mu famire yaabwe maama wange anzaala naddako kubanga bagatta maama era bagatta taata kati maama wange talina bulungi busobozi teyesobola bulungi mu bintu by'ensawo ate ne watata navayo nga ndi mwana muto ng'amaze ofuna omukyalo owokubiri okamanyi oba kakeeka yagamba yasulanga kawempe busoga kengambiri ddala akakeeka ako nga otuuka otya ku ssomero nga kiba kitya ntuuka ku ssomero nawe otuuka nobanga awumuza bwoti omutoto nitukutwala nga tewasuze bulungi kolo bwe baayita bakkiddeawo n'akuyita omwogezi w'oku mikolo n'ayita ggwe nojja naye nga wali shabe ani yali akuyise ku mukolo ogwo ku mukolo baali tebampise bwe nalaba maama nga yagenze nga bamuyise ne taata
nange nempita ayita bwe nti kati we batuyita nali mmanyi baavuddeyo nga manyi bazze waka nange nenkola ki nze backdown ono n'ayita abanoonya nti olw'obuteetya mu mutima gwange nenkola ki nenvaayo ne bambuuza nnoonya ki byada n'agamba nnoonya mukyala wali omunoonya bakubuuza omukyala kale ekyo kyanzijira mu bwongo nali noonya mukyala naye ng'ekikulu kya byonna nali nnoonya mbeera nnungi nange naye gwe ovaayo otya mukolo gw'abeeni ng'oyambadde enniigiina ng'oyiziddugala ddala n'oyimirira wali buvumu bwa kika kyo obuvumu obwo buli ku mutima nga bw'onoosanga omuntu ng'alina emmotoka n'asaawo n'alinnya booda nze mu mutima gwange nekkirizamu ne ŋŋamba kaŋŋende ekijja kijje ne neesitula ne ŋŋenda nze backdown n'atubuuza ebibuuzo byatubuuza so teweevuma ku butatya seevuma butatya era abantu bonna bakubiriza kubeeramu n'okukkiriza mu mutima gwo nti buli kimu ekizze buli mbeera giyingire tojja kudduka kizibu nti oba oyite ewantu ewalungi weefuule ekyotali genda mu mbeera yonna gy'oba olimu embeera gy'olimu yekutuusa ku ky'olina okubeera wabula ate woyita mu kkubo ery'amangu osobola okutuuka ku kyotaatuukeko amannya gwani amannya nze Mukama Deriki olugambo nga luwagiddwa okuva leero weesiga ekizigo kyaffe Label Cream and Jelly ogabane ku birungo omuli glycerin oil ow'omuwendo n'akawoowo akasuffu akatasangikasangika. Power Insect Killer attirawo mbagirawo talaba ku biwuka byonna ebibuuka n'ebyewalula. Power Insect Killer wa mutindo lisange mu supermarket ne mu kikuubo kuddamu traders ne ku container leero ngaluwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Owulira ennyonta gula eccupa ya Pepsi ya mililiters 3 oba eccupa ya Pepsi Max eya mililiters 3 owangula ebirabo nkuyanja. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Pepsi, for the love of it. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Owulira ennyonta gula eccupa ya Pepsi ya mililiters 3 oba eccupa ya Pepsi Max eya mililiters 3 owangula ebirabo nkuyanja. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Pepsi, for the love of it. Essaawa eno ng'ekutuusibwako weesabire looni okuva mu Numida era ng'osobola okufuna ssente okutuukira ddala ku bukadde bwa Uganda 10 ate ng'okusasula kwangu nnyo. Tukubire ku nooti 8 M00 oba ku WhatsApp. Ku Midda Language and Skills Hub tusomesa Olujamani waliwo omukisa ogw'okukolera ejjamani nga bw'osoma okumanya ebisingawo. Tukubire ku nooti 769 356 778. Ku Lady Maureen Saloon and Bridals tulina obukugu mu facial treatment okusiba n'okusala enviiri. Tutunda n'okupangisa ebyambalo eby'enjawulo omuli gowns z'abagole. Tukubireko Islamic University mu Uganda Females Campus Kabuja ekutuusako the Run for Girl Child Education edition eyokuna nga 20